Olunaku lw'eggulu wakulira ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ali wamu n'omubaka wa Makindye West Alan Ssewanyana abalaze ng'omubaka Mpuuga bw'alina eky'amaanyi ku bijambiya by'e Masaka ssaako n'okusibibwa kw'ababaka Alan Ssewanyana wamu n'omugenzi Muhammad Ssegirinya eyali omubaka wa Kawempe North. Ebigambo bino bye bitanudde omubaka wa Nnyendo Mukungu enkya ya leero mu nsisinkano ne bannamawulire. N'alaga nga bw'atamanyi ku nsonga z'ebijambiya era n'asaasira n'eŋŋanda z'abantu bano. Abantu abo abattibwa mu bukambwe mu bijambiya abakubwa ebijambiya abakubwa obukumbi abakubwa emiggo famire zaabwe gyezire era abantu baabwe nakati bakyabonaabona era tebafunanga bwenkanya. Kyabadde kyakusalirwa kyamaanyi nnyo olunaku lwajjo nti omu ku bantu famire ze bandibadde zisuubiramu essuubi okubayamba okunoonya obwenkanya n'okutegeera abantu abatuusa abatemula abantu baabwe n'abaawonawo abakyalina ebisago nti omugabane basuubiramu obukulembeze okubanoonyeza obwenkanya okubonaabona kwabwe yakuggyemu ssanyu nakuzannyirira nakuyisaawo bibye. Njagala okutuusa okusaasira kwange eri famire ezo. Mpuuga asinzidde wano n'alaga nga bwe yalagidde dda bannamateeka abo okwetegeka batwale Kyagulanyi mu kkooti olw'okumwogerako ebya Swakaba. Njala kugumya nti olina obusaasizi bwange naye okutegeera nti tolina kizibu ne banno nja kukutwala mu kkooti tujja kusinkanayo oyambeko kkooti okutegeera kubanga ensonga zino ez'abantu abattibwa zikyali mu kkooti nga bwe weerambye nti olina ky'omanyiiko ogenda onnyonnyole ky'omanyi kijja tuyamba tutegeere oba byoyogedde wabyogedde oli mu mbeera zo nnungi eza bulijjo oba waliwo ekiwadde kikusunda nakyo tukitegeere n'abalala bakuyambyeko. Ono era alabudde omubaka wa Makindye West gw'agambye butakozesebwa olw'okwagala kadi ya NUP n'atuuka n'okwogera bye yayogedde. Njala kusaasira ne muto wange Honorable Ssewanyana namulabye ejjo ng'ateeddwa mu kaguli nga linga teeddwako omudumo gw'emmundu. Nkusaasira biwayiseemu naye ne nkusaba nti omutwe gwo gusigaze bwe guba nga guliko ekizibu genda bakujjanjabe. Naye obusaasizi bwange obulina nze ng'eyakulambula emirundi emingi mu kkomera neyalwana ng'ofuna obujjanjabi obusajja bukulu bwange sibusobola kunvaako okutegeera bye wayitamu. N'olwekyo embeera ey'ekibugumiriza ky'ebyobufuzi tesobola kunzijjako busajja bukulu bwange naye nja kusaasira busaasizi ng'omusajja wa Kabaka. Mpuuga era asabye abantu abalinaanye Kyagulanyi okulaba engeri gye bamugamba kubanga okusinziira ku Mpuuga agamba Kyagulanyi by'ayogera tabitegeera. Namutunuulidde ng'ayogera nemutunuulira nga ava ku stage nempulirwa ekisaasaaza eky'amaanyi gy'ali. Nsaba abamwetoolodde abakyasobola okwogera naye mu muyambe kubanga bw'anaasingako awo ate tuyinza omufiirwa. Situwagala mufiirwa naye yeetaaga okuyamba. Simanyi kimuliko naye ekyobukuba nti yeetaaga obuyambi nza buli muntu akiraba. Bwe buba bulwadde ajjanjabwe. Bwe kiba kizibu kirala nga kyekimutawaanya tukitegeera ayambibwe. N'olwekyo si kya bwenkanya omwana wa Buganda ono tugendako nga tumulaba nga buli muntu atidde okubaako kyayogera naye kituufu tali yekka. Buli lunaku olukya oluwonko wakati wa Mpuuga n'eyali mukama we Kyagulanyi lwongera okugazibwa ng'ekyebuzibwa ani anaabatabaganya.